ekisooka yasooka kuvaayo n'atulaga emmotoka ye ng'ekubiddwa. Naye wano mu Uganda ekyazzeewo buli ssaawa omuntu aba alimba. Olaba ebifaananyi ebyasookedde ddala eby'emmotoka baba bandisoose n'ompa weba bwebiri. Kati yasooka tulaga emmotoka ye Range Rover eyo nga baagikubye. Kaakati bwe bagikuba n'ateekayo. Naye mwafunye omuze omubi ku kyalo kuno. Omuntu ne waba nga alina ekizibu nga kyamuguddeko, olaba omuntu ne waba ayiritira mugamba afuluuta. Kaakati omwana muwala bw'ateekayo emmotoka ko mwalimba. Ako kabadi kaganye tekagenda kukola. Kaakati olunaku olw'eggulo Spice Diana ne ttiimu ye baavudde eno yatufulumiza footage. Alaga kyavudde ku kino. Naye footage ono Roger kyesikutegeddeeko olunaku olwaleero mukubidde okumpa clarification nangamba naye tannamanya teyabadde namuyimbi. Naye tutuuka tutya akaseera kano nga tonnamanya. Naye kale kati bw'otunuulira footage ono ekisooka atandika emmotoka eyimiridde. Sooka onzize katonene footage eyo watandikira. Atandika emmotoka eyimiridde. Ekitegeeza nti nno emmotoka eno oba yali ekoonya owa booda kyekirowoozo kyange. Kati owa booda oyo bamukoona adduka bw'ati anoonya ekikuba akomawo akuba emabega omulaba agikuba emabega. Awulira tekimumalidde adduka akoma wano okunoonya ekikuba obulungi omulaba wuno wajja omulaba wuno ono akoma wano. Kaakati eyali mu mmotoka bw'alaba omusajja nga akomawo okumwongera asimbula emmotoka akola ki? Adduka. Kati ekibuuzo ndowooza omulaba kati wano wekukuba mu mbiriizi ya wano era wuuyo era adduka waddamu n'akoonera piki. Kati ekibuuzo owa booda ono nga tugamba amukoonye tadduse obusungu abujjawo ate okujja okwagala okukoona emmotoka eno agikube. Kubanga mu bulamu obwa bulijjo oli bwakukoona ayimirira ne mudde ebbali ne muteesa. Ivan si bwe kiba. Kakati ky'olina okwebuuza nga tonnakola kusalawo okwo kusembayo. Lwaki Spice eno booda gyalabikanga gye bakoonye owa booda nga tannalowooza na kwogerezeganya n'amukoonye yadduka kunoonya akuba mmotoka yewono. Kubanga Spice kyaddamu okukola ekyokudduka ndowooza buli omu kye yandikoze. Kati obusungu ono obw'ettumbiizi owa booda bwe yali alina ekibuuzo oli kyajja okubuuza bwali buva ku ky'omulaba. Omulaba anoonya kyasobola kukozesa baage n'agikubaagi. Omulaba olaba n'agikasukira amayinja. Naye nno munnange mmwe ebyo mwali temunnabiraba nga mwakozedde okusalawo ako kabadi Spice tekajja kukola. So ebyo byebyo ondooza olaba omusajja kye yakola emmotoka y'omu. Yayiwa endabirwamu y'emabega n'ayiwa n'endabirwamu ya passenger. Naye nga bw'okompeyalinga tugambe wa booda yali akoonye mukoonye wa booda ndibadde ndowooza nti mu bulamu obwa bulijjo otuula n'okukkiriziganya n'omuntu nti onkoonye nti gwe abadde mu nsobi. Kati nandirowoozezza nti ebyali birina okusembayo ate bye yakola ki? Bye yasooka. Era mu bubaka obwatambudde ku vidiyo eyo eyagitadde yabadde agamba nti mwe mulowooza nsobola okukwata brand yange ne ngiteekamu ebyo byayise eby'ekisiru lwakuba nti njagala kubanga nkola bubadi. So kati ka video keeko osobola okukola okusalawo kw'okutubuulira yabadde alimba kabadde kabadi oba bamukoonye. Naye n'aba booda ndowooza tekiyamba kukuba mmotoka ya muno waaba akukoonye ng'owulira ddala yabadde mu nsobi mudde emabbali mukkiriziganye. Kuba sisuubi